Mikwano gyange emirungi mbalamusizza olunaku olwaleero. Mbadde njagala beebaza okugoberera puroguramu yaffe eno Kituufu Osobola. Tubadde tubaleetera puroguramu ez'enjawulo nga tubasomesa bizinesi ki gy'osobola okukola. Ate mu kaseera ke tulimu kano aka COVID abasinga tetukyakola, tutudde waka. So obeera ng'olina okuyiiyaayo bizinesi endala gye wandikoze kati ng'abasomesa, abasuubuzi, abantu abasinga tuli waka. So mbadde njagala weeyongere okutugoberera. Go and like and subscribe to the channel. Tugenda kuba tubatuusaako bizinesi eyeetaaga ssente ntonotono okukola. So bannange totula butuuzi waka n'ogamba banaye sirina bizinesi gyensobola kukola. Era mbadde neebaza n'abo abantu abagenzi nga bantuukirira. You just go in the comment box ombulire kye wandiyagadde okuinterviewingako nga wandiyagadde okikola. Mbeebaza eriyo eyankubira n'angamba nze njagala kukola obutunda ne mufunira namba ya supplier era kansuubire kati bizinesi etambula bulungi. Olwaleero tulina omugenyi waffe agenda okuba nga atusomesako bizinesi gy'akola katumwanyirize kaseera kano. Mukwano gwaffe tukwanyiriza bakuyitaani. Amanya gange nze Nakato Janet Kalulu Nalongo. Ndi musanyufu nnyo okunnyanirizaako olwaleero. Janet gw'olaba nkola ebintu ebyenjawulo. Mwe muli sabbuuni, kando, chalk n'ebirala bingi. Ebyo mbikola nga side business naye nga ndi musomesa, ndi mukyala musomesa, nsomesa kindergarten, nsomesa abaana abato. So bino ebisigadde mbikola nga side business. So olwaleero omukwano gwaffe ono agenda atusomesa okutabula sabbuuni. Naye nga tetunaba kutandika kutabula sabbuuni. Mbadde njagala atubuulireko ofunamu otya mu sabbuuni. Mbadde njagala atubuulireko n'akabanga kamaze ng'akola sabbuuni. Omaze ebbanga ki ng'okola sabbuuni ono? Sabbuuni ono kintwalidde emyaka nga mukola. Nyoza emyaka gigenda kuwera 6. Kwa nafuna idea nali nkyali mu ssomero nga onaatera okumaliriza university otunula mu maaso ki ekiddako. Olagawa ogenda kukola ki? Kati nga ndaba abaana bangi, nalaba nga abaana bangi bagamba namala okusoma kati myaka 3 nnoonya mirimu. So I couldn't sit like for that long. Njiya ndabe nti nina kyenjiya nga bwe nnoonya emirimu. So ne ntandika okuyiga sabbuuni n'ebintu ebyenjawulo. Wow. Kitegeeza wabanga amaze emyaka 6 ng'akola sabbuuni. Kitegeeza of course kibadde kimukolera afuna. Toyinza kubeera ng'ositiikinze mu bizinesi nga tofuna. Kati mbadde njagala otubuulireko olowooza neetaaga ssente nga mmeka okukola sabbuuni ono? Sabbuuni ono tatwala ssente nnyingi. By the way, sabbuuni kye kimu ku bizinesi ezisasula obulungi ennyo ate nga otaddemu amagoba matono n'obudde butono ate nga ali ku demand kubanga sabbuuni ye buli gye buva ne gye bulaga aba yeetaagibwa. Nze okusinziira ebbanga lye mumazeemu ne bw'oba waka bamunona, ne bw'ogenda mu supermarket bamwetaaga, ne bw'ogenda wa sabbuuni ali ku sure deal kuba buli wamu yeetaagisa. Mu byalo, mu kibuga, buli wamu aba akola ki? Aba yeetaagisa. So sabbuuni nsuubira ky'ekintu ky'osobola okutandisa n'emitwalo 5 ng'otandise ne capital wa mitwalo 5 ate n'ojjamu amagoba agasukka agawera emitwalo 3. Amagoba agawera emitwalo 3. Ate mu bbanga ttono. Wow, that is amazing. Ayogedde ku kintu kya demand ekya sabbuuni. Ate jjukira kati mu COVID ekintu kye basinga okugamba abantu okozesa sanitizer na sabbuuni. Buli wamu olaba basiimulawo tusiiba tuoza engalo. So sabbuuni right now ali ku demand. So the demand is high. You can't go wrong ng'olikola ki? Olikola sabbuuni. Era tugambye nti weetaaga mitwalo 5. Naye ate nga tubadde tunyumyamuko wano n'agamba naye ate woba otandise ne ssente nga nnyingiko ng'ebintu obiguze mu bungi ate awo oba ofunamuko. Naye tugenda kubanga tweyongera obbannyonnyola tutya. So kati mbadde njagala otubuulireko profit margin ate wemba nga nkozesa sabbuuni.
mbafunamu ntya nga tubaze ebidomola byentaddeko sitiika nga maze n'okusuubula bino ebintu byonna. Okay, kati profit nga bw'oyogedde nga bw'obabuulidde nti sente z'okoma okuteekamu ge magoba g'okoma okufuna. Bw'otandika n'emitwalo 5 ebintu ogenda kubigula nga biri wagguluko, akasente k'oteekamu kagenda kuba nga kali wagguluko. Ate bw'otandika bw'obeera ng'osobola okubezaawo amagoba ng'osobola okubeerawo ne capital emitwalo nga 5, kiba ate kyanjawulo, tekibeera ng'emitwalo 5, kiba kyanjawulo. So kati bw'oteekamu, kati tugeze for example olwaliro tugenda kutunulira ekidomola kimu kye tugenda okukola. Bw'obanga ogenda kukola ekidomola kimu osobola ate okuteekamu ssente nga ntono nga teziwera mitwalo 5, n'obeera mu mitwalo nga 2,200 kisinzira ne w'oguze ki ebintu. Sikutegedde bulungi, otegeezezza ki ekidomola? Otegeeza gye bakigula oba? Kale kyentegeezezza tugenda kugezaako okukola ekidomola kya sabbuuni kimu 20 liters. Yes, kati 20 liters ezo osobola okuziteekamu emitwalo 2 ku 2,200. N'ojja n'otunda emitwalo 3 kusinziira gwe nga bw'oba osobodde, naye nga osobola okufunako amagoba agatakka wansi wa nusu kasanvu. Wow. Ndowooza ntandika okukola bizinesi ya sabbuuni. Ekitegeeza ekidomola ekimu nsobola okifuna ku kasanvu oba ku mutwalo. Kasanvu, mutwalo, n'okusukkawo. So kati ate ekitegeeza wemba nina maketi yange eya sabbuuni oba nina eddwaliro bensapulayinga supermarket nga ntunda ebidomola bingi, kitegeeza mba nsobola okufunamu. Kati omuntu akoze bulungi ng'ayina maketi, olowooza ayinza okufuna nga ssente mmeka kaŋŋamba olunaku oba wiiki? Kale omuntu akoze obulungi kisinzira engeri gy'omaketinzemu bizinensi yo. Sinzira bw'omaketinze bizinensi yo, osobola okutunda wakati w'ebidomola 8 ku 10. Wow. That is omaketinze bulungi bizinensi yo. Naye ate osobola n'okusukka mu bidomola 10. For example, oyinza okubeera ng'olina supermarkets ezisukka mu 10 z'osupplyinga, ng'olina amasomero agasukka mu 10 g'osupplyinga, ng'olina amadwaliro, ng'olina families ez'enjawulo z'osupplyinga. Kati ate awo tojja kutunda bidomola 10, ojja kuba ate ogenda waggulu w'ebidomola 10. Yes. Ate ndabye n'abamu nga batunda wano ku kkubo. Waliwo n'abatuula ku kkubo n'amanya nti nze bwe nkeera ku makya nsupplyinga bwe wati ne bwe wati, oba n'amanya nti nze mu wiiki nsupplyinga emirundi 2. Mirundi egyo 2 n'engenda mu supermarket n'engenda wa. That is a week. N'amanya nti kati ennaku zange ezisigadde nina wentuula oba nina ku kkubo oba nina kasitowa kange kenkoleramu ebintu byange nga wootundira, kati ate awo gw'obeera musuffu. Wow. Yes. Kati katukibalire awatono because ate tetwagala kukyamuukirira nnyo. Kaŋŋambe ntuze ebidomola byange 10. Olunaku wezo mba nina ssente nga mmeka nga tukibalidde ku nusu kasanvu. Kati bw'oba otunze ebidomola byo 10 nga tubalidde ku magoba aga nusu akasanvu, kuba tetusobola kugenda wansi. Olunaku oba oli mu mitwalo gyo 10. Mitwalo 10 oba 7. Mitwalo 7. Wow. Mitwalo 7 10. Kati wiiki kaŋŋambe Saturday sikola ne Sunday. Wiiki mba nina mitwalo 35. Kati balamu omwezi. Omwezi era obala times weeks 4. Ezo tuba tugwera mu 1.5 million shillings. Yes. So kati 1.5 I think oba okola. 1.5 oba okola. Ate nga nabwobeera ng'ogikoze nga side business, at least era omwezi gugenda okuggwako nga at least kano ka side business ko kakuwaddeyo amagoba ag'ekinaana. Okay. So kati wemba nga nfunye ezo 1.5 njagala kwogera n'omuntu kati ali eyo. Olowooza omu-advising otya ezo ssente yandizikozesa atya naddala ng'alina projects endala ze yandiyagadde okukola ate nga ne ssente ezo zennyini ayagala zaaba alyako awerereko n'abaana fees. Kati gwe munnanga ali eyo nga ka business kano k'obadde otunuulidde nga k'osuubira
kosuubidde kale okutunuulira okusasula rent, kulya, kulabirira baana. Olumu oba oliawo ng'olina n'abazadde naye ng'olinako olina okukola ki okubawaayo omwezi. So sente ezo nsuubira bw'obeera nga ago ge magoba ago g'ofuna osobola zikumala bulungi okusasulako rent, okulabirirako omwana, okusasulako school fees mu ssomero eritali bbi nga ddungi, ate n'osigala ng'osevingako emitwalo egisukka mu 6 omwezi. Okay, so atugambye nti just make sure woba olina plan yo kaŋŋamba oyagala gulayo ettaka lyo, just make sure jako 5 oba 6 ozizze ku bbali okozese zino. Naye ate olina okujjukira nti olina okugjakuko ne ssente za emergency oba n'okuterekako mu kibiina ssente endala. Bannange simanyi nakumanya naye nga bizinesi amazima zo nnyingi zetusobola okukola naye ate nga bambi tubadde tetuzirowoozaako. Wow. Naye ate nze ekimanyi buli bizinesi gy'okola mubaamu risks n'ogamba bannange eyo bizinesi obuzibu bwayo kye kino ne kino. Buzibu ki bw'otera okusanga? Kati obuzibu bw'antera okusanga era kituufu oba otandika bizinesi totunuulira magoba gokka kuba tuzze twogera ku magoba totunuulira magoba gokka mubeeramu losses. Mubeeramu losses olumu naye losses zino emirundi egimu gijja olw'obunafu bwaffe oba olw'enkola yaffe. Kati obuzibu bwe tusinga okusanga bwa competition. Competition tugende tusanga competition nga ogenda mu supermarket nga mulimu Otute liquid soap, mulimu brands endala nga 6, kati ate brands endala olumu ne weesanga nga tolina kifo, tolina wogenda kukola ki kuteeka mu supermarket awo. Ne weesanga ng'otambudde olugendo luwanvu nnyo ate okufuna gy'onaateeka kati nga awakuli okumpi tokoze eki tofunyeewo. Then obuzibu obulala still under competitors betuba tukola nabo mulimu abamu aba faking ebintu ne ba duplicating. Najja n'akola ekintu tugeze sabbuuni oba nga normal otera kumuwa color green oba any other color, oli najja n'amutwala n'amulaba nga mulungi naye n'akyusa color n'akozesa color eyo naye ate n'aleeta ekintu nga kiri fake. Kati so oli yajja n'agamba nti nze namanyira sabbuuni ntwala wa pink kubanga oli owa green tankolera bulungi. Kati ate nga bakoze mu kalayo kati oli bw'atwala olumu tajja kufaayo kumanya nti ku kala abamu tebasomaako abasinga abamu tebasoma kumanya brand yaani eno batwala butwazi kala kati n'atuuka ate ekintu nga kibi ne baga toddamu kutuleetera oyo baamuwonoona. Then obuzibu obulala bwe tuyinza okusanga ffeffe nnyini nga twenafuyiza n'okola ekintu n'okiteekaawo ne kikutuulirira n'otasobola kukola ki kukimaketinga. N'otasobola kumaketinga ne kikutuulirira n'otandika okugamba sabbuuni takola, sabbuuni taliimu ssente, naye nga gwe omukoze n'okola ebidomola byo 10 n'obiteeka ewaka ne kikutwalira omwezi mulamba okukola ki okumumaketinga. Yes. Wow. Bannange ndowooza muwulidde obuzibu abantu bwe bafuna nga bakola sabbuuni. Naye kati mbadde njagala tudde ku part eri very crucial ey'okuyiga tukola tutya sabbuuni, the practical bit. Njagala omukyalo ono atubuulire biki bye twetaaga okukola sabbuuni ono ate atulage bamukola batya. Bannange weebale kusigala wamu naffe kati lindirira paati eneddirira eya practicals. Once again, neyanziza tugenda maaso nga tukola liquid soap waffe oba kyewandiise sabbuuni ow'amazzi. Bw'oba ogenda kukola sabbuuni ow'amazzi, ky'osooka okwetaagira ddala ye container ennene obulungi ejjaamu ekipimo ky'obeera ogenda okukozesa ng'etukula bulungi nga bw'ogiraba nga teriimu kantu konna. Ekyokubiri ojja kwetaaga omuti omulungi omuyonjo obulungi nga teguliiko kantu konna kayinza kuvaako kwegatta mu sabbuuni waffe. Ebyo bibiri ne bibeera ebbali. Ekyokusatu ojja kwetaaga amazzi amayonjo obulungi. Ojja kwetaaga amazzi amayonjo obulungi. Ojja kwetaaga ejjiiko.
ojja kwetaagayo ekikopo ebbali. Ejjeeko eno egenda kukuyamba okusena chemicals ezimu kubanga nga bwe twogedde nti sabbuuni mulimu chemicals ezimu nga zookya tosobola kuzikwata n'engalo ne bw'oba oyambadde gloves era still nga tosobola kuzikwata. Kati chemicals zaffe ze tugenda okukozesa ze zino ze tugendako wammanga. Ekisookera ddala tujja kwetaaga kye bayita wungalo. Bwe tuba tugenda kukola ekidomola kimu ngenda kubawa ebipimo ebikola ekidomola ekimu ekya lita 2, 20 liters. Wungalo tujja kwetaaga kilo 1. Ekipimo ekyokubiri tujja kwetaaga sulfonic acid half liter. Abantu abamu bateekamu lita oba kilo naye kiri dangerous kuba kiba kyonoona ebintu byaffe bye tugenda okukozesezaako ku sabbuuni ono oba kunaaba ngalo zoonooneka oba kwoza ngoye oba kusiimuula. Kino ekirungo kyokya nnyo, so tukozesa half liter in 1 kilogram of wungalo. Ekirungo ekyokubiri kye tugenda okukozesa, ekyokusatu caustic soda. We have caustic soda. Caustic soda tugenda kwetaaga akajiiko kano, obujiiko buno 3 nga tukola ekidomola kimu. Tugenda kwetaaga obujiiko buno 3 obwa caustic soda. Ekirungo ekirala kino bakiyita urea. Tusobola obikwatamuko? Urea mulungi osobola okumukwatamuko. Talina buzibu. Urea ne bw'omukwata n'engalo talina buzibu. Then caustic soda wabulabe nnyo tomukwatamu na ngalo, tomutonyezaako kantu konna. Era ayokya alinga omuliro n'omukwatamu n'engalo akokyera ddala ng'omuliro. Ekirungo ekirala kye tujja okwetaaga CMC naye tujja kukozesaako obujiiko 3. Ekirungo ekirala kye tujja okwetaaga omunnyu salt ogwa bulijjo, omunnyu gwe tuliira mu nva tujja kwetaaga half kilogram. Ekirungo ekirala kye tujja okwetaaga bakiyita STPP. Kino tujja kukozesa obujiiko nga 6. Tujja kukozesa obujiiko bwaffe buno nga 6. Ebirungo bino byonna nga bwe mbibalaze byokya okuggyako preservative yaffe eno urea yatayokya era yatalina bulabe. Kano ka preservative katuyamba ekintu kyaffe okubeera nti sabbuuni waffe asobola okubeerawo ne bwe gibeera myaka 2 nga mulamu nga talina buzibu bwonna. Kati bwe tumaliriza tusembeyo ne bino ebibiri. Tujja kwetaaga perfume. Most people prefer lavender oba akawoowo akalala konna okusinziira nga bw'oba okoze eki osobodde. Then ekirala tujja kuteekamu kakala kaffe kano. Tugenda kukola color green. Kaakati tutandika. Bwe tuba tutandika tugenda kutandika n'amazzi amatonotono. Tugenda kuyiwa amazzi amatonotono mu container yaffe gye tutabuliramu. Amazzi ago galina okubeera nga gatukula bulungi nga tegaliimu kintu kyonna. Sabbuuni waffe obutafuna buzibu. Bwe tumaliriza tuteekemu omunnyu gwaffe gwonna. Eno ye saketi ennene 500 grams. Yes. 500 grams oba half kilogram. Tutabule bulungi nnyo omunnyu gwaffe ogwo mu mazzi okutuuka nga gudissolvinze ne guggwaawo. Omunnyu gwaffe guugwo gugenda guggwamu.
amazzi go bwe gaba nga gabadde gatukula bulungi era gy'okoma okutabula omunnyo obeera ogulaba nti kati gwetabula oba nti kati guweddemu. Omunnyo gwaffe guweddemu. Kati tugenda kukwata bungalo waffe kiremu tumugatte mu mazzi gano. Bungalo naye ayokya. Bungalo tayokya naye aseerera nnyo. Tumugatte mu mazzi gano kiro yaffe emu. Omumaliremu ddala mu kaveera bulungi kuba bw'otamumalaamu ekipimo kyo kiba tekiweze olwo. Kati bw'oba ogenda kutabula kaŋŋamba oyagala tunda bidomola bingi nnyo obeera ogenda kikola otyo obeera ofuna mashini. Kati oba ogenda kutabula ebidomola bingi nnyo era osobola okufuna omuti ogusinga ku guno obunene oba n'ofuna brush. Waliwo scrubbing brush ezo ezirina omuti. Then n'ofuna ne drum nga nnene. Ofuna zino drum ze tulaba ze bateekamu amazzi. N'ofuna ne guno omulawo ng'ogugoya akawunga ogugoya ku ssomero. Osobola okufuna ogwo omulawo ng'ogugoya akawunga ku ssomero oba n'ofuna scrubbing brush. Kuba scrubbing brush eyo ate eyambako kwebyo ebingi. Nti eyo wansi kibanga kitabula bulungi ne bingi. Eyamba omunnyo ogwo okumeltinga obulungi. Bw'omala okuteekamu mu ngalo ng'oddamu ng'otabula paka mu ngalo oyo olw'olaba nti aweddemu mu mazzi aggwereddemu bulungi nnyo yenna. Nakugambye amazzi go galina okuba nga gatukula bulungi kuba bwe gaba gatukula bulungi n'ekyokola kiba kirabika bulungi ate naawe oba olaba nti kati kyenkola waliwo ekigenda mu maaso. Kati bitambula oba tebyetabula era oba okiraba. Naye ate wemba nga ndi mu kutabula duramu namba olowooza nandipimye amazzi genkana kihaafu koota. Kati bw'oba ogenda kukola duramu namba era osooka n'oteekamu amazzi kati kisinzira duramu ya bidomola bimeka ya liters mmeka. Oyinza okuba ng'ogenda kukola duramu nga ya lita 100. Osobola okusooka n'oteekamu lita nga 2 ezisobola okuyamba omunnyo guli okwetabula obulungi amangu. Kati nkitegedde. Naye otugambye watandika guno omulimu ng'okyali ku university. Ekyakugira kitya oba ekirowoozo ekyo kyavaawa ani yakikuyigiriza? Ekirowoozo ekyo nakugambye kyanzigira nga ntandise okukola ki nga ntandise okumanya nti akati ngenda kumaliriza okusoma. Bwe maliriza okusoma ndabye abamaze okusoma nga banoonya emirimu tebakola ki tebagiraba. Ng'ate saagadde ntuule nga bo kubanga olumu wabasanganga nga n'engatto gy'ayambala mu kigere tezzaamu maanyi. Kituufu. Kati ntandika okugamba kansuubule nga ku bintu nga bwe ntunda mpola mpola ntandika okusuubula ku bintu gye ngwira ku dduuka eritunda ebintu ebikola ki ebikola sabbuuni ono n'ebintu eby'enjawulo. Nasooka ne ngenda ewa mukwano gwange ne mwegayirira anjigirize bwe bakola sabbuuni ono. N'ambuzaabuza okumala omwezi mulamba nga ntambuza. Nagamba Mukama bw'onaamunjigiriza sigenda kusomesa bantu nga bamala kunsasula. Mukama we yannyambira n'ansuula ku muntu eyamunjigiriza ne ngenda ne ntandika nange okumukola. Naye ate gwe wamusasula ng'akuyigiriza? Ate bwe yanjigiriza saamusasula. Tewamusasula? Yaŋŋamba asaagala kunsasula. Bambi kyova naawe otusomesezza ate nga tetukusasudde era mpeerwa. Waawo. Kati bino ebintu oli waba yagadde kubigula n'agamba nze neegombye mbijjawa? Kati ebintu bino osobola okubifuna waliwo ekizimbe mu kibuga bw'oba ova ku mini price ng'oyambuka nga agenda ku Arua Paaka waliwo ekizimbe ku mukono ogwa ddyo bw'oba oyambuka ng'ova ku mini price. Waliwo akazimbe bakayita Boost House kali mu kkoona awo.
bw'olinnya waggulu okwo amaduuka mangi agatunda. Kati bw'omala okutabula wungalo ono n'olaba nga ateredde bulungi nga takyali mu particles oba kyewandiise obukutuba, ng'ofuna sulfuric acid ng'omuyiwamu. Twagambye olwaliro mu kidomola kimu tuteekamu half liter eya sulfuric acid. Sulfuric acid ono ofuba okulaba nti tomukwatamu na ngalo zo kubanga wabulabe ayokya nnyo. Bw'omukwatamu n'engalo skin tosigaza. So kati either olina okuba ne gloves. Olina okuba ne gloves. Bw'oba oyagala tabulisaamu ngalo, eriyo abatabulisa engalo? Waliwo abatabuza engalo naye nga it's not recommended. Okay. Kubanga bw'onaaba ng'okolera mu drum onaatabuza ki? Nkitegeera. So kati ngalo ndabye aluddewo. Ngalo aluddewo. Atwala ddakiika ziwerera ddala nga 2. Ngalo atwalira ddala eddakiika ezisukka mu 10. Kisinziira n'obungi bw'oba okola. Kati bw'omala okuteekamu sulfuric acid waffe ng'oddamu ng'era ng'otabula okumala akaseera paka lwavaayo ate eyo mu kkala gy'omulabamu n'ebyo ebikutusekutuse nga bw'obiraba, nga bw'omulaba akutusekutuse bw'atyo, ne byetabula ne bikola ekintu kimu oba kkala emu. Kati tugenda kutuuka ku nkomerero, tunaatera okumaliriza. Kati tugenda kwongeramu amazzi agabulayo okuweza lita zaffe 20. Tugenda kwongeramu chemicals zaffe. Ono caustic soda. Caustic soda ono ayamba, tugenda kuteekamu obujiiko 3 caustic soda. Caustic soda oba omuteekamu osooka kumutabulira mu mazzi agannyogoga ebbali. Tugenda kuteekamu obujiiko bwaffe 3, obwo 2, 3. Caustic soda ono ayamba okutukuza. Ayamba nnyo okutukuza engoye. Okutukuza oba obadde oyoza lugoye oba osiimuula atuyamba okukola ki? Okutukuza. Kati wemba nyagala bitukule mangu, lwaki siteekamu bingi nnyo? Kati bw'oteekamu ebingi ennyo ate kati obeera nga agenda obibuliikinga. Obeera nga agambye nti njagala ebijanjalo byange bino bikale mangu n'obisaako ku sigiri. Awo oba ofumbye kwonoona bwonoonye, ensigo eba ekoze eki? Eba efudde. Kati oluvannyuma tugenda kuteekamu CMC waffe. CMC. Tugenda kuteekamu ejiiko 3. Bwe tumala tuteekemu STPP waffe ejiiko 6. 6. 4, 5, 6. Bwe tumala tuteekemu soda by cup waffe ejiiko 3. Omuyisa ki? Soda by cup. Ono nga gwe tuteeka mu pancake. Kati ate ono wanjawulo. Kati ndaba ono munene. Ono wanjawulo. Okay. Tutabule bulungi. Tutabulira mu mazzi ebbali nga tetunnaba kumuyiwa mu sabbuuni waffe. Kati awo bwe tumaliriza tuteekemu ekirungo kyaffe kino kye bayita urea ekituyamba sabbuuni waffe obutayonooneka. Urea tujja kuteekamu ejiiko naye 3. So kati zino ejiiko ndaba opima eyo jiiko size kyeno ye teaspoon. Eno teaspoon. Tukozesa ejiiko yaffe entono.
bwe tumala tugenda kuteekamu kakala kaffe. Kala sijja kuwa kipimo wabula oteekamu okusinziira ku kala ya sabbuuni gw'oba oyagala. Oba oyagala ka lemon green oteekawo akantu katono ddala. Bw'oba oyagala kala ebeere nga nkwafu ddala era oteekawo ekikola ki ekiwera. Naye ng'oteekawo akatonotono ekidomola tosobola kuteekamu jjiiko nnamba. Awo ojja kuba obyonoonye. Then n'ekisembayo kabeera kawoowo kaffe. Ekisembayo tuba tugenda kuteekamu akawoowo kaffe. Akawoowo kaffe tugenda kuteekamu okusinziira ku kye twagala. Akawoowo oteekamu okusinziira ku kipimo kya sabbuuni gw'oba okoze. N'obitabula bulungi ne byetabula bulungi n'olyoka tokwata mu kemiko yonna na ngalo. Bw'oba toyambadde gloves ofuba okulaba nti okola nga nze bwe nkoze n'oba nga toyina kyokoonamu na ngalo zo. Ekirala bw'oba okola ebintu bino ng'olina abaana makinga sure abaana bali wala okuggyako abaana nga bakulukulumu ng'asobola okumanya nti sikwata ku kino sikwata ku kiri. Kati woba ogambye nti byokya kijja kitya ate nti sabbuuni ono mwennyini gw'otabula tumala ne tumukozesa? Kati ebintu bino ebirungo bino byokya nga tonnaba kubimikisinga mu mazzi. Bw'omala okubimikisinga mu mazzi biba tebikyayokya. Bibadde eriyote. Kasi obimikisinga mu mazzi ne birwamu. Y'ensonga lwaki tuteekawo ekipimo kitonotono. Era bw'oteekamu ekipimo ne kiyitirira ku kyandigenze mu mazzi g'oba oyina oba oyonoonye bwonoonyi. Kati oluvannyuma nga tumaze okubitabula bwe tuti nga tubireeta nga tubigatta mu sabbuuni waffe oli gwe twatabudde edda. Nga twongera nga tutabula. Ng'oyiwamu n'amazzi go okuweza lita zaffe 2. Ndowooza sabbuuni waffe mumulaba bwavuddemu obulungi ennyo. Sabbuuni waffe mumulaba bwavuddemu bwalabika obulungi ennyo. Wow. Sabbuuni waffe alabika bulungi nnyo ate akutte nnyo. Lita zaffe 2. Ne ka green kaffe nako kalaba kaako kalungi nnyo. Kati saa zino osobola okukwata? Ku saa zino oba osobola okukwata kubanga tumaze okuteekamu amazzi agatumala. Era mukwatako n'engalo zo omuwulira nga it's heavy. For sure. Wow, bannange tulabye engeri gye tukola liquid so era w'oba ng'oli eyo nga wandiyagadde okwetandikirawo bizinesi ye ya sabbuuni tandika okukola liquid soap. Osobola n'okigaziya n'oyiga okukola sabbuuni anaaba mu ngalo oba sabbuuni anaaba omubiri. Nabyo chemicals ze bakozesa ziba za njawulo naye ate tebiri so different. So w'oba ng'oli eyo ng'eriyo programu yonna oba bizinesi gy'olabye ku ze tukoze ng'ogyagala, please tandika ogikola. Naye ate w'obanga olina gy'oyagala tukutuuseeko, please don't hesitate. Genda mu comment otugambe nti oyagala tukutuuseeko bizinesi eno nga we bagikola
nga we bagifunamu. Ate ne woba oyina ekibuuzo, please go ahead and ask. Nsigadde nga nze Natasha. Thank you so much for watching. Katugende kati naffe tukozese kasabuni waffe. Bye.